Ekitabo kya Yona essula esooka. Awo ekigambo kya Mukama kyajja eri Yona omwana wa Amitaayi nga kyogera nti, golokoka ogende e Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okirangirire, kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Ne Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama, n'aserengeta e Yoppa, n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo, n'asaabala omwo agende nabo e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Naye Mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. N'abo abaavuga ne batya, ne bakaabirya buli muntu katonda we, ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ngase mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebase otulo. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti, obadde otya ggwe omwebasi? Golokoka osabe Katonda wo, era mpozzi Katonda anaatujjukira tuleme okuzikirira. Ne boogera buli muntu ne muganda we nti, jangu tukube akalulu tulyoke tutegeere gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Awo ne bakuba akalulu, akalulu ne kagwa ku Yona. Awo ne bamugamba nti, kale tubuulire gwe tulangibwa akabi kano okutubaako, omulimu gwo mulimu ki? Ova wa? Ensi yammwe nsi ki? Ekika kyammwe kika ki? N'abagamba nti, ndi Mwebbulaniya, ntya Mukama, Katonda ow'omu ggulu eyakola ennyanja n'olukalu. Awo abantu ne batya nnyo ne bamugamba nti, kino kiki ky'okoze ggwe? Kubanga abantu baamanya nti adduse mu maaso ga Mukama, kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba nti, tunaakukola tutya ennyanja etuteekere? Kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti, munsitule munsuule mu nnyanja, kale ennyanja eneebateekera, kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutte okubalanga nze. Naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale, naye ne batayinza, kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongeza okufuukuuka okubaziyiza. Kyebaava bakaabira Mukama ne boogera nti, tukwegayiridde, Ayi Mukama, tukwegayiridde, tuleme okuzikirira ku lw'obulamu obw'omuntu ono, so totussaako musaayi ogutaliiko musango, kubanga ggwe, Ayi Mukama, gw'okoze ky'oyagala. Awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gufa. Awo abantu ne batya nnyo Mukama, ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama, ne beeyama obweyamo. Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona. Yona n'amala mu lubuto olw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. Essula eyookubiri. Awo Yona n'asaba Mukama Katonda we mu lubuto olw'ekyennyanja, n'ayogera nti, nakaabirira Mukama kubanga nalaba ennaku nanziramu, mu lubuto lw'emagombe nakoowoola, n'owulira eddoboozi lyange. Kubanga wansuula mu buziba mu mutima ogw'ennyanja, amataba ne ganneetooloola, amayengo go gonna n'amasingiisira go gaayita waggulu ku nze. Ne njogera nti, ngobeddwa mu maaso go, naye naatunuulira nate yeekaalu y'entukuvu. Amazzi gansaanikira era okutuuka ku bulamu, obuziba bwanneetooloola, endago zambikka ku mutwe gwange, ne nzika ensozi we zisibuka, ensi n'ebisiba byayo ne binzigalira emirembe gyonna. Naye oggyeemu obulamu bwange mu bunnya, Ayi Mukama, Katonda wange. Emmeeme yange bwe yazirika mu nze ne njijukira Mukama, n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli mu yeekaalu y'entukuvu. Abo abassaayo omwoyo ku by'obulimba ebitaliimu balekayo okusaasirwa kwabwe. Naye nze naakuwa ssaddaaka yange n'eddoboozi ery'okwebaza, naasasula obweyamo bwange, obulokozi buva eri Mukama. Awo Mukama n'alagira ekyennyanja ne kisesema Yona ku lukalu. Essula eyookusatu. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Yona omulundi ogwokubiri nga kyogera nti, golokoka ogende e Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okibuulire okubuulira kwe nkugamba. Awo Yona n'agolokoka n'agenda e Nineeve nga Mukama bwe yamugamba. Era Nineeve kyali kibuga kinene nnyo nnyini, olugendo lwa nnaku 3 okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga, n'atambula olugendo lwa lunaku lumu, n'ayogerera waggulu n'agamba nti, ennaku 40 bwe ziriyitawo, Nineeve kirizikirira.
Abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda ne balangirira okusiiba ne bambala ebibukutu, bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka ow'e Nineeve, n'agoloka ku ntebe, n'ayambulamu ekyambalo kye, ne yeebikako ebibukutu, n'atuula mu vvu. N'alangirira n'abuulira okubunya Nineeve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be, n'agamba nti omuntu n'ensolo, eggana n'ekisibo bireme okulega ku kintu, bireme okulyako n'okunywa amazzi. Naye babikkibwe ebibukutu, omuntu era n'ensolo bakaabirire ennyo nnyini Katonda, era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyo ebbi ne mu kyejo ekiri mu mikono gyabyo. Ani amanyi nga Katonda alikyuka alyejjusa, n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe tuleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe ebbi, Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola, n'atabukola. Essuula ey'okuna. Naye Yona n'atasiima n'akatono, n'anyiikaala. N'asaba Mukama n'ayogera nti, nkusaba, Ayi Mukama, saayogera bwe ntyo nga nkyali mu nsi y'ewaffe. Kyennava nnyanguwa okuddukira e Talusiisi, kubanga nategeera nti oli Katonda mulungi, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, alina ekisa ekingi era ataleeta bubi. Kale nno, Ayi Mukama, nkwegayiridde, onzigyeko obulamu bwange, kubanga waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Mukama n'ayogera nti, ggwe okoze bulungi okusunguwala. Awo Yona n'afuluma mu kibuga, n'atuula ku luuyi olw'ekibuga olwolekedde ebuvanjuba, n'asiisira eyo ekisiisira, n'atuula omwo mu kisiikirize kyakyo okutuusa lw'aliraba ekibuga bwe kiriba. Mukama Katonda n'ategeka ekiryo, n'akimeza awali Yona, kimusiikirize ku mutwe gwe, kimuwonye ennaku ze yali alabye. Awo Yona n'asanyuka nnyo olw'ekiryo. Naye Katonda n'ategeka ekiwuka obudde bwe bwakya enkya, ne kiruma ekiryo ne kiwotoka. Awo olwatuuka enjuba bwe yavaayo, Katonda n'ategeka embuyaga ez'obuvanjuba ez'olubugumu, omusana ne gwokya Yona mu mutwe gwe, n'azirika, n'asaba afe, n'ayogera nti, waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Katonda n'agamba Yona nti, ggwe okoze bulungi okusunguwala ku lw'ekiryo? N'ayogera nti, nkoze bulungi okusunguwala okutuusa lwe ndifa. Mukama n'ayogera nti, osaasidde ekiryo ky'otaakolera mulimo, so ky'otaameza. Ekyamera ekiro ekimu ne kibulira ekiro ekimu. Nange sandisaasidde Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, omuli abantu akasiriivu mu 120,000 n'okusukkirirawo, abatayinza kwawula mukono gwabwe ogwa ddyo n'omukono gwabwe ogwa kkono, era n'ensolo ennyingi?